Basajja Mivule ne Mbaruka Kheri bazannya mu buzito bwa light heavyweight era nga bakulwanira omusipi gwa World Boxing Federation. Basajja Mivule ategeezezza nti okutendekebwa kwakoze kwa kumuwanguza ku mulundi guno. I just feel prepared. They will about tomorrow and Chan in a fight. No one am to Chan in a fight and taking on. Newankubadde ng'olwana waabwe olwasooka lwayongezebwayo, ono agamba afunye obudde obumala okuteeka obulungi okwenganga omusajja ono. Sera liikiridde ebyo byontuba fight yakyusibwamu luli oba bagyongeddeyo no so we need ready kimanyi nti no wadde bagyongeddeyo era olunaku lujja kutuuka. Basajja Mivule alina ennwana 2 nga munaakubiddemu engumi tonziiranga 11 awanguddemu 3 ng'alemaganyemu 1. Basajja Mivule ono yasemba okuzannya ku ddaala y'ensi yonna mu Oktoba nga 9 omwaka oguwedde. Maneja we Kajja Robert agamba omulwanyi weetegese bulungi era nga tebagenda kuswaza bawagizi baabwe. Namugamba ngakola training eti akolina maanyi because omuntu bagenda okuzannya naye si mwangu. Wagenda kusookayo ennwana 3 nga Kidega Dragon ameggana ne Mugalula Robert mu buzito bwa waterweight. Kasango Ali bumwefuke ne Sembozi Robert ate Sebyala Medi akwategane ne Kawoneka Shaban. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.